Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Omwagalwa mpuliriza Mukama waffe yeebazibwe nate atuwadde omukisa okuba nga tukyali balamu. Erinnya ly'ekkulu lyebazibwe kubanga atuyisiza mu kiro ate n'abukeesa nga tukyasomoka ogw'obulamu. Oba oli awo bangi bandyagadde okuba nga balamu naye tekisobosa okuyita mu kiro, naye gwe akyalina omukka ogw'obulamu mu nnyindo zo. Weebaze Katonda kubanga akuwadde omukisa. Njagala kwebaliza wamu naawe ku nkya eno eya leero gwafunye omukisa okubeera ku TV yaffe n'enganzi eya 3 ABN ku programu yaffe ensulo ey'enkya. Weebale gwe atagivaako, weebale gwe buli lunaku akeerera ku nsulo ey'enkya okugabana ekigambo kya Katonda. Ate era katwebaze nga tugenda okutandika programu yaffe. Katonda waffe omulungi, erinnya ly'ekkulu lyebazibwe. Ate bw'otuwadde omukisa omulala okubeera abalamu enkya eno eya leero, weebale okutuyisa mu kiro n'emirembe. Ate tukusaba n'olunaku lutambuze n'emirembe. Kisa gwe butalina buyinike gubeere ku baddu bo n'abazaana bo. Ate n'amatu gaffe ag'omubiri wamu n'ag'omwoyo gagguke olw'okuwulira ekigambo kyo n'okukitegeera. Bwetyo butusabye okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Lunaku lwa leero lwa njawulo. Tulina gwe tugenda okulaba. Tetugenda kulaba mutwe nti oba gwa njawulo bwe guti, naye tugenda kutunuulira ku muntu omu eyaweereza Katonda mu ngeri ey'enjawulo, ey'obumalirivu, ey'okwewaayo, obuteesigaliza kintu kyonna. Si mulala omwami ono ye John Huss, azaalibwa mu nsi ey'e Czech Republic kaakano. Yazaalibwa mu mwaka gwa 1369 mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Czech Republic kaakano. Era mu kiseera ekyo yazaalibwa, ensi yali ebuutikiddwa enjigiriza eya muganda waffe John Wycliffe. Mu kaseera ako tewaali Bayibuli newankubadde okusoma ku kigambo kya Katonda nga kaakano bwe tukirina bwe tuti mu bungi nga buli omu asoma nga bw'ayagala. Naye mu kiseera kiri tewaali mukisa gwa kusoma ku kigambo kya Katonda kubanga embeera eyaliwo teyali nnungi. Naye omwami ono John Huss yawaayo ebiseera okwongera okuyiga obubaka obwa muganda waffe John Wycliffe. Kyamufuula omuntu ow'enjawulo mu kiseera kye, era amawulire ago agaali gabuutikidde ensi mu kiseera ekyo yagagoberera era n'agakkiriza okubeera amazima eri obulamu bwe, ne yeewaayo okusembeza Katonda ate n'okumuweereza. Abooluganda, John Huss yakkiriza nti okukkiriza kw'omuntu kugwanidde okuzimbibwa ku kigambo kya Katonda, oba obulamu bw'omuntu bwonna bugwanidde okuzimbibwa ku kigambo kya Katonda. Ekyamazima, embiranye eyo eyaliwo wakati w'ekkanisa n'ekigambo ekyo yatuusa muganda waffe John Huss e Kaganga. Era mu kubeera mu mbiranye efaanaganako bw'etyo, owooluganda ono yayokyebwa n'attibwa okubeera omujulizi. Naye bw'oyogera ku kigambo ky'omujulirwa oba omujulizi, wano mu Uganda kimanyiddwa era bangi bagenda okulaba bannaffe abaayokebwa e Namugongo n'abalala abaakola eby'obuzira ku lw'okukkiriza Katonda waabwe. Ekiseera ekyo kiba kyakasammembe kubanga
okusalawo ku lwa Katonda n'okusalawo ku lw'abantu ebeera minzaani ebeera mu mutima gw'omuntu. Era bingi naffe bitutuukako mu ngeri ez'enjawulo nga tuli ku minzaani ey'okusalawo okuweereza abantu oba okuweereza Katonda waffe. Naye owooluganda ono John Huss mu kiseera ekyo ku mbiranye eno eyaliwo bambi yasalawo okuweereza Katonda nga bwe yali akitegedde era nga bwe yali akikkiriza, n'ayokebwa n'attibwa. Naye ekyewuunyisa mu mbeera eyo, newankubadde yali ayokebwa ng'ayita mu nnabbambula w'omuliro, ng'ayita mu bulumi obutagambika, obulamu bwe akamwa ke tekaalekerawo kutendereza Katonda. Omuliro gwali gumwokya naye ng'ali mu kimu kutendereza Katonda, kwogera bigambo bizzaamu ssuubi eri abalala. Owooluganda ono yaweereza ekkanisa mu biseera bya 1300 owooluganda ono we yayokebwa mu kitundu ekyo wakyaliwo ekkanisa eyazimbibwawo gye bayita Bethlehem Chapel. Ekkanisa eno eri mu kitundu ekyo owooluganda ono we yayokebwa era we yattibwa. Naye leero mu nsi ya Czech Republic mulimu abantu bangi abatakkiriza nga muganda waffe ono bwe yali akkiriza, abatayinza kuwaayo obulamu bwaffe nga muganda waffe ono bwe yawaayo, n'ayimirira ku lw'ekigambo kya Katonda, n'ayimirira ku lwa Katonda. Bassebo ne bannyabo, ekigambo kya Katonda kitukakasa mu Zabbuli ey'E10:19 olunyiriri olw'42 lugamba bwe luti. Katulusome. Zabbuli ya 10:19 olunyiriri olw'42 agamba, bwe ntyo bwe ndiba n'ekyokuddamu eri oyo anvuma, kubanga neesiga ekigambo kyo. Omuwandiisi wa Zabbuli yayogera ebigambo ebyo nti aba n'ekyokuddamu eri oyo amuvuma. N'owooluganda ono John Huss talina kye yaddiza eri abo abaamukolako embeera eyali efaanaganako bwetyo. Naye olw'okuba yali yeesiga Katonda, newankubadde yali asaanawo ng'awulira obulumi bungi mu bulamu bwe, yasigala atendereza Katonda. Nga leero mu nsi ya Czech Republic oba oliawo yandibadde yerina abantu abakkiriza mu Katonda ennyo ennyo, naye mwana wattu si bwe kityo bwe kiri. Ne mu kiseera ekifaanaganako bwe kiti kaakano waliwo okusomezebwa kungi eri abantu ab'enjawulo, naye ekigambo kigamba nti waliyo akyayinza okuyimirira ku lwa Katonda nga muganda waffe John Huss. Ekyamazima kiri nti Dawudi alina ebigambo byayogera mu Zabbuli ey'E10:19 yennyini gye tusomye olunyiriri olw'15 ng'agamba nti ekigambo kyo ye ttabaaza eri ebigere byange. Ekyamazima ensi efumbekeddemu enzikiza etagambika. Mu kiseera kano ensi ejjudde ekizikiza eky'obutakkiriza ekigambo kya Katonda, naye Katonda asigala anoonyaayo abantu abalayira mu mitima gyabwe, abawaayo ebirowoozo byabwe nga bagamba nti ekigambo kya Katonda kinaabaira ttabaaza eri ebigere byabwe. Ekyamazima okusemberera Katonda ng'Omukristaayo lugendo lunene olwetaaga okumalirira n'okusalawo, si mu kaseera akatono wabula buli lunaku nga weewaayo ng'osemberera Katonda nga muganda waffe. Newankubadde ng'oyinza oba ng'oyita mu bigambo ebifaanana bitya. Omuwandiisi wa Zabbuli yalina ebigambo bye yawandiika mu Zabbuli ng'agamba nti newankubadde nga mpita mu kisiikirize eky'ekiwonvu eky'olumbe siritya kabi konna.
bassebo ne bannyabo tutidde obubi bungi mu bulamu bwaffe ne twegaana Katonda, ne tutasobola kuyimirirawo ku lwa Katonda, ne tutasobola kwaŋŋanga mbeera yonna olw'ekigambo kya Katonda. Naye waliwo abasajja abasoomooza abaweereza Katonda obulamu bwabwe bwonna, oba nga bafa oba nga balumwa oba bayita mu mbeera efaanana etya, bayimirirawo ku lw'ekigambo kya Katonda. Omuddu wa Katonda kyava awandiika ebigambo bye tusoma mu Bayibuli ebitukakasiza ddala ng'agamba nti tewali kiri mwawukanya na kwagala kwa Katonda, oba njala oba nnaku oba mbeera ki yonna 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 gy'ayinza okuyitamu, teri mwawukanya na kigambo kya Katonda, teri mwawukana na kwagala kwa Katonda. Naye ebiseera bingi tufuna okusoomoozebwa ffe ng'abantu, gamba ng'oba oli awo omuyaga ogwakayita oba ogukyaliwo mu kiseera kya kakano ogwa COVID, abantu bangi twaggwebwako emirimu, abantu bangi twafiirwa ab'emikwano, abantu bangi twafiirwa ab'eŋŋanda, bangi baafiirwa abazadde, bangi baafiirwa abaami, bangi baafiirwa abakyala. Naye mu mbeera gye bayitamu ate era bangi beegaanye Katonda, bangi basazeewo okuteeka Katonda wabbali basooke bamalirize ensonga zaabwe, basazeewo okuga nti aha Katonda nkutadde. Naye Katonda asigala anoonya abantu abo abasobola okuyimirirawo wamu naye, abasobola okulayira nti Katonda ye mukulembeze w'obulamu bwabwe, abasobola okugamba nti ekigambo kya Katonda ye ttabaaza eri ebigere byabwe, abasobola okugamba nti tewali kiyinza kumutegula kuva ku Katonda, oba kulumwa njala oba kulaba nnaku oba kubulwa mulimu oba butaba na zadde oba kubufiirwa oba mbeera yonna ey'obulumi gy'ayitamu, ng'aga nti nedda, nze nteekeddwa okubeera ne Katonda. Owooluganda John Huss embeera gye yayitamu mu kiseera ekyo yasigala ng'anyweredde ku Katonda, newankubadde nga waaliwo obulumi obwenkanidde awo, naye ekisingako obukulu yali ategedde nti ekizimba omuntu kwe kusigala ng'asemberedde Katonda okusinga ebigambo by'abantu. Owooluganda mpuliriza, kigambibwa era kikakafu mu kyawandiikibwa mu Matayo essuula eya 24 olunyiriri olw'14. Tusomayo, katusomeyo Matayo 24 essuula ya Matayo eya 24 olunyiriri olw'14. Lugamba bwe luti: n'enjiri eno ey'obwakabaka eribuulirwa mu nsi zonna, okuba omujulirwa mu mawanga gonna, awo enkomerero n'eryoka etuuka. Katonda awera nti ajja kutuuka ku buli muntu yenna mu nsi yonna, mu mbeera yonna, okukutegeeza amawulire amalungi, okukutegeeza amawulire ag'obulokozi bwo. Bassebo ne bannyabo, abamukyama ekyokutegeera amawulire amalungi, so nga ate ku abaagategeera tekikyali kyama, wabula ssanyu jjereere, kubanga baategeera obulamu bwabwe, essuubi lyabwe bwe bayinza okulinywereza. Bassebo ne bannyabo, Katonda mweteefuteefu okutuuka ku buli muntu yenna, mu buli mbeera yonna, mu buli nsonga yonna ng'ogiyitamu. Katonda mweteefuteefu okubeera awamu naawe. Kigambo kya Katonda kizze kibeera abantu bangi mu mirembe egy'enjawulo, kizze kibeerawo mu mitendera egy'enjawulo, ne mu kaseera ak'akazigizigi muganda waffe ono John Huss ke yalimu, okubanga tewakyali kigambo kya Katonda, tewali Bayibuli, tewali ayinza kuwuliriza, naye n'ayimirirawo ku lwa Katonda. Ffenno tulina omukisa. Ssaawa ya leero osoma Bayibuli nga bw'oyagala. Bw'oba tosomye eno, waliwo ey'oku ssimu gy'osobola okusoma, waliwo endala z'owuliriza obuwuliriza, waliwo buli kika mu buli ngeri yonna gy'osobola okusomamu. Bw'oba toyagadde ya Luzungu, bw'oba toyagadde ya Luganda, bw'oba toyagadde ya buli lulimi osobola okufuna ekigambo kya Katonda. Naye ate gye kikomye okubeera ekingi mu bantu, ate abantu gye bakomye obutakyesiga. Mwana wattu, njagala kuzigirira kano.
kokka ku njene ya leero weekwata ekigambo kya Katonda oyogere ng'abasajja abaabeerawo ku mulembe gwabwe nga banyweredde ku Katonda nti ekigambo kya Katonda yebeebeera ettabaaza eri obulamu bwo, yebeebeera ettabaaza eri ebigere byo, osobole okubanga buli w'otambula, buli w'olaga, buli lw'ozuukuka ekigambo kya Katonda kikumulisiza, kubanga ne Katonda naye mweteefuteefu okukutegeeza amawulire amalungi. Tagenda kuleeta nkomerero nga tomaze kutegeera amawulire malungi. Kale olumukisa ogufaananako bwe gutyo lwaki ogusubwa? Lwaki oguleka guyite buyise owooluganda? Lwaki oguleka gugende bugenzi? Lwaki oga nti ebyo tebinkwatako? Owooluganda nkusaba kkiriza ekigambo kya Katonda kikole mu bulamu obwo. Kkiriza ng'obudde tebunnakeerewa, kubanga waliwo woyinza okuga nti oba oli awo singa nfuna omukisa omulala okutegeera ekigambo kya Katonda naye nga tekikyayinzika. Ssaawa ya leero muganda waffe Huss takyayinza kuddamu kutegeera kigambo kya Katonda kubanga obulamu bwe bwasirika lwakomawo. Naye gwampulirira kaakano gwakeeredde ku nsulo ey'enkya, nkusaba kimu oyongere okwekwata ekigambo kya Katonda. Bw'oba tonnakikwata oyongere osalewo leero okukkiriza Katonda okubeera omulokozi w'obulamu bwo. Ekibadde ekyama kifuuka amazima ameerufu mu bulamu bwo, ng'okutwala obulokozi bwo kyabuwa kyabwereere tekikyali kyama, kubanga ekyama eky'amawulire amalungi Mukama waffe Yesu ge yatufiirira ku musaalaba e Gologoosa kyabikkulwa dda, era bangi baamwetwalira okubeera omulokozi waabwe, era bangi bayimiriddewo ku lwa Katonda waabwe, era bangi bayimiriddewo ne balaga obuvumu okubeera abawanguzi mu mbeera yonna, nga ne bw'atyo Yesu Kristo bwe yayimirirawo n'alaga obuvumu ku musaalaba e Gologoosa n'agamba nti kiwedde, olwo lw'omuntu ndununudde, olwo lw'omwana w'omuntu lusonyiyiddwa ebibibwalo, nekisigala eri ggwe okukkiriza Mukama waffe Yesu, okumutwala okubeera omulokozi wo. Olwo nno naawe wejjerezebwe embeera yonna, ensonga yonna, olwo obeere n'essuubi ery'obulamu obutaggwaawo. Bwe yasuubiza mu Yokaana 14 ng'agamba nti agenze okututeekerateekera ebifo, alidda n'atunona naffe tubeereeyo gy'ali. Kijja kuba kya nnaku muganda wange, kijja kuba kya nsaalwa Mukama waffe Yesu okukomawo okunona abo be yafiirira, be yabikkulira ekyama ku musaalaba e Gologoosa nga tebaakyetwalira oba tebaatwala bulamu bwabwe kubumusigira. Nsaba owooluganda, oba embeera ki oba bulamu bukalubye butya, yimirira ku lwa Mukama waffe Yesu, yimirira ku lw'obulokozi bwo, weeweeyo okkirize Katonda osobola okufuna obulamu obutaggwaawo. Enkyeno eya leero Mukama waffe atusuubizza nti enjiri eno ey'obwakabaka eribuulirwa mu nsi zonna. Ensi erindiridde okuwulira obubaka buno, naye ate ensi si neeteefuteefu kutwala bubaka buno. Gwafunye omukisa n'obuwulira n'obulaba, kkiriza Katonda abeere omulokozi wo, kkiriza Yesu Kristo abeere omulokozi wo, kkiriza ekigambo kya Katonda kibeere ettabaaza eri obulamu bwo, kibeere etaala emulisa obulamu bwo yonna gy'onaatambulira. Ewankubadde ng'ensi eyimiridde bw'etyo, gwe sigala ng'oyimiriddewo ku lw'ekigambo kya Katonda. Omwagalwa mpuliriza, weebale okuba nti osazeewo okukeerera ku nsulo eno ey'enkya, okwetwalira omukisa guno n'owulira ebigambo bino ebizzaamu amaanyi, ebizzaamu essuubi, ebitulaga nti Katonda waffe ali n'abo bonna abatambula naye, nga bw'azze abeera baganda baffe, bannyinaffe ababa mu mirembe egy'enjawulo, era nga bayimiriddewo ku lwa Katonda. Naawe nsaba, nange nsaba, nnyimirirewo ku lwa Mukama waffe Yesu. Nsaba Mukama atuwa omukisa. Kyeno ey'enkya nga tugenda okukeera okukola emirimu gyaffe, Mukama abeere naffe. Nga tulowooza okutambula mu mirimu gyonna gye tulowooza okukola, nsaba ekisa kya Katonda kitambule naffe, kitukulembere, Mwoyo Omutukuvu atuluŋŋamye mu buli kye tukola, tubeere bawanguzi n'okukirawo, tuyimirire ku lwa Mukama waffe Yesu. Weebale nnyo Uganda awulidde ekigambo kino. Nsaba Mukama akuwa omukisa, katwebaze
ate tutandike olunaku olungi n'emirembe. Katonda waffe omulungi, ekisa kyo n'okwagala kwe byongedde okubeeramu naffe, tusaba era byongere okutambula wamu naffe. Weebala olw'obubaka obulungi bw'otuwadde bwe tuwulidde. Katonda waffe ng'abaddu bo n'abazaana bo abaayimirawo ne babeera abazira, naffe tunyweze tubeere abazira, tubeere abawulize b'ekigambo ate era abakinywererako. Omwoyo Omutukuvu kaatuluŋŋamye era atunyweze, newankubadde nga tunaaba tuyita mu biwonvu eby'ekisiikirize eky'olumbe, Katonda waffe tuleme kutya akabi konna kayinza kutubaako, wabula twesiga ekigambo kyo okubeera ettabaaza eri obulamu bwaffe. Twesiga ekigambo kyo okubeera ettaala eri amakubo gaffe gonna ge tutambuliramu. Omwoyo Omutukuvu katunyweze, katubeere, kabeere n'abooluganda bonna, olunaku lwonna lutuwemu omukisa okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.